Kufifije the news akakole omulungi omwagalwa mpuliriza natera nkwanirizaako mu dakiika eno yennyene nenkwebazaako gyonna gyotusizaako engalo olunaku oluwalero wasuze otya era osibye otya yesa akabenjedde kabusa kagenze mu maaso kubanga ate kagwa mu bitundu eby'ennamanve era nga kano kalumizza abantu abawererako ddala bwe batyo bavuddeyo n'ebisago by'amaanyi ddala era nga poliisi yagenze mu maaso kubanga ate etegeeza nti gwe wenna atalaba muntu naye nga yagenze mu maaso kubanga ate akozesa oluguudo olwo gena maaso berenga atokola ki omunoonyako embeera sinungi n'akamu n'akatono ddala bo abasiraamu abawererako ddala bavuddeyo bati ne bagenda mu maaso kubanga ate munange balya obuwuka oluvannyuma lw'okuba nti bategeddwa ekika ky'ennyama kye batakomberako ddala gite hipsam munaabagookya mugulu mumpi byonna twala tugende era nga bano ku lumbe gye babadde bagenza okuzika gye basanze ennyama efaananako bwetyo ku lw'obukambwe obw'ekitalo ddala n'obusungu obungi babadde balina ku mitima bagenze maaso kubanga ate balumba dduwa ey'obusagwa nga bagirombera abo abagenze maaso kubanga ate babakola ekikolwa kino kibi nnyo kibi ddala so nga ate bo ababaka ba palamenti bagenze maaso kubanga ate munange bawagira ekyokuwa UPDF obuwumbi bw'ensimbe 439 basobola okubanga babongeza ku musaala kigambibwa nti abajasi oba omujasi abadde asembayo okufuna ensimbi entono abadde afuna emitwalo 48 mu 15 yes wabula nga ate singa baba babongedde ensimbi zino kigambibwa nti anaasembayo kubanga afuna sente ntono ajja kubanga afuna emitwalo 6 egya Uganda awo nga tuvuddewo ye omukulu yeegulira erinnya mu kusoma ebirango by'abafu amanyiddwa nga Mzee Jjemba ngono kati yafuuka serebo oli mwennyini atawunywamu mu ggwanga lyetu Uganda ayongedde okubanga ate ayogeza bangi ebigambo oluvannyuma lw'okulabikirako mu bifaananyi ebyenjawulo n'obutambi obw'enjawulo ng'agenda maaso kubanga ate apepeya n'ekijujulu weewaawa mwana muwala ono ye agamba nti Mzee teyamwagaddeko nsimbi wabula yamusimye ye nga ye omutima gwasimye so nga ate ne Mzee ye agamba nti munange ali ku katuufu wabula ng'ono avudde n'agenda maaso kubanga ate ategeeza abamwagala ennyo nti akoye okutambulira ku ggaali ayagala abeere nga ate munange ebintu upgradinga ayagala ku nziruse naye ekola ki emunyumira agamba nti level gy'aliko kati ey'obwaserebu akagaali takyakola ki takyakeetaaga bangi bagenze maaso kubanga ate munange bamukonjera nga bagamba nti byakola tebijja mu myaka gye n'ekitiibwa kye agenze maaso kubanga ate akisuula so n'okubanga alimitinga emikisa gye nti yandibadde afuna ebintu bingi okusingako ebyo sofa byabadde yakafuna naye byatandise okubanga ate akola abe batandise okubanga bamuteekamu bigenda maaso kubanga ate bitattanya ekitiibwa kye ate ye omukulu amanyiddwa nga basajja mivule ngono yaliko mu kibiina kya National Unity Platform wabula nga yasala eddiiro omwaka oguwedde nabanga ate adda mu NRM bwatyo yalabikiddeko awa mu interview emo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nga omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine bw'atamwesiga n'akamu n'akatono ddala so nga ate bo abalala bagenda maaso kubanga munange bamwesiga era ng'agamba nti Bobi Wine talina kyamaanyi kyakoledde struggle nga ye bw'agenze maaso kubanga ate agiirawo omubiri agamba nti be bamu ku abo abaludde mu struggle Bobi Wine azze luvannyuma jjoli abalamu wano naye nga agamba mbu tamwesiga oba ayagala amwesige mu ngeri ki naye nga byonna awategeezeza nti he can't be compared kwani ku Bobi Wine olunaku lweggulo yesa omugenzi radio ye yabadde birthday ye oba gegabadde amazaalibwa ge era nga bangi bavuddeyo kubanga ate munange yabajjukira omukulu ono wabula nga abamu ku bo mwe muli omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga yasinga twolekera olunaku olwo olw'amazaalibwa ye yagenze maaso kubanga munange agulumiza omwami ono nga bwe yali ayagala ennyo famire ye era ng'agamba nti baali mu interview emu nga New Vision ezita Daily Monitor yagenze maaso kubaako byewandika ku famire y'omugenzi omukyala amanyiddwa nga Lilian Mbabazi gwe yaleka n'omwana bw'atyo nagenda maaso kubanga ate ambuuza ku nsonga ezo ez'omukyala nti azogerako ki wabula yakola statement emu yaleka Douglas Lwanga ng'awuniikiridde n'okutuusa kati era nga amutenda okuba omwami eyali ayagala ennyo famire ye yamugamba nti munange bw'oba oyagala emirembe nange don't talk about my family byonna by'oyagala mbuuza naye tombuuza ku kikwatagana na famire yange munange ayongera okubanga ate awummula mirembe
Y'omukyala amanyiddwa nga Momo Nainzana bw'atyo naye avuddeyo n'abeera ng'ate alabikirako mu kamera nga attotola oba nga annyonnyola what really had happened ku ye ne bbaawe oba ku bufumbo bwe. Jjukira nti omwezi gwayitawo gumu ebintu ne bitagenda bulungi naye nga eyo sinaba kutwalayo essanyu lyo yalina lyamukiwagonja omukyala ono oluvannyuma lw'okuba nti munange aseredde n'aba nga agwa mu bintu hotel emu esangibwawo emutundwe yasegenze maaso okuba ng'ate emuwa oba brand ambassador. Jjukira nti omukyalo ono ng'atannaba kubanga abula ku ssino oba ebintu nga tebinaba kubanga byononeka yali brand ambassador wa company eziwererako ddala okitegeera yasengera akwasaganya emirimu mingi nnyo nnyini ddala era nga ne ku telefina yali akola bulungi nnyo program ze naye ebintu byagenda maaso okubanga ate bigootanawo ku TV n'ataddamu kulabikako be yali agenda maaso okubanga ate apromotinga ne bagenda maaso okubanga ate nabo babulabulamu naye nga yavudde n'agenda maaso okubanga ate annyonnyola ki kyennyini ekyali kitussewo era ng'omukyalo ono nga atudde mu kamera yagenze maaso okututegeeza nti obufumbo bwe bwaliko eddogo bwaliko aloga ye yatutegeezeza nti ngeri gye yakimanyamu yina kyaliwe amanyiddwa nga Sarah era nga awangalireyo mu ggwanga erya Oman yali customer we yalaba nga obulamu bwe bukyuse n'agamba nti nedda Momo yandibanga tali yekka aliko aloga era mbu yatwala ekifaananyi kye ewa nabbi omu era nga nabbi oyo yagenda maaso okubanga ate alambululira Momo ensonga nga bwaliko ekikyamu wadde nga mu kusooka Momo yasooka n'ayomba n'alyobuuka n'asika omugwanga agamba nti okola otya ekintu bwe kityo nga tosose kubanga oneebuzaako wabula nga gye kyaggweredde kyagenza maaso okubanga ate kimuyamba oluvannyuma lw'okukkiriza n'agenda maaso okubanga ate asabirwa ng'oli yali akikola oba yali amuloga ekigendererwa kyali kyakubanga ate munange amwawukanya ne kateero nakubanga ate munange byonna byagenda maaso okubanga ate ayitamu ebirungi bigootaana so ye agenda maaso okubanga awanda lulusi kye bayita emikwano so nga ate abamu abasiima olw'ensonga nti Sarah yagenda maaso okubanga ate munange akola ki amuyirawo omubiri ensonga eyo nno ebadde nkulu omukyalo oyo musanyufu byansusa okuba nti kati yasobodde okubanga addawo n'omwami we wadde ng'ebintu binaba kubanga biterera bulungi ategeeza nti akyagenda maaso okubanga asabayo ensonga lwaki kati olaba nti emirimu gitandise okudda mpola mpola nga woolabye abo abamuwadde obwaki obwa brand ambassador yes so nga ate tulabyeko ne mawulire amalaawo gye buvuddeko nga bangi bemulugunya ku nkola ye bamuyita okuba omufere si gumu sebiri bintu bingi bigenze maaso okubanga ate bituukako muganda wange oyo omulungi naye nga ekitiibwa n'ettendo lubeerera biba bya Mukama Katonda ye balagenze maaso okubanga ate munange amubbulukusa mpola mpola byayitamu ate okudda ku musumba amanyiddwa nga Isaac Kiwewese ow'ekkanisa esangibwa ye Kabalagala Miracle omukyala we byongedde okubanga ate munange bikola kibitabuka omwami yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti mukyala we tali yekka yagenda maaso okubanga ate afunayo omulenzi oba olulenzi olujja eyo mu United States of America era ng'olulenzi olwo lwe lugenda maaso okubanga ate lumuteeka ku pressure gyamutaddeko ey'okuba nti akola ki asaba divorce era nga ne bana abawala bapepeya nabo kuli Princess Komutale nabo agamba nti bakoze kyamaanyi nnyo okubanga ate munange bawabya mukyala we era nga takomyawo agamba nti ye ekyokumuwa divorce tekyandibadde ekizibu gyali naye ekisinza okubanga muna ekimukuba wala kwe kuba nti munange ebintu bye bisinga obungi bigenda kulugenda the moment he signs divorce bagenda kubanga ate bagabana okugeza ng'ekkanisa agamba nti byonna bijja kubanga bitwalibwa omukyala nga bw'omanyi amateeka ettaka rentals ze yazimba n'ebintu ebiralalala bingi bye bisinza okubanga muna ebikola ki bimweraliikiriza naye nga ye omukyala agamba nti yamala dde okubanga akola ki awaba wabula nga ate tolina kubanga weerabira nti ababiri bano bagenda maaso okubanga munange bakyaza abagenyi baabwe ku mikolo gyabwe gy'embaga mu kisaawe bwaguuga ekimanyiddwa nga Nambole Stadium yes naye nga ebyo byonna mu mukwano bibangawo bulijjo embeera bw'eti bwekoze ki bwefaananye eruuyi eyo y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kityamwesi mwayitire Crystal Panda yes havuddeyo bw'ati n'agenda maaso okubanga ayanukula ku bigambo ebyo bigenda maaso okubanga ate biyengeta biva eno bidda eri ng'alabira ddala kumusibako matu ga mbuzi kumulisango era ng'ebigambo ebyo si birala bye bigambo ebigambibwa nti ye n'omukyala amanyiddwa nga Noelia Nannoza muyite Sasha Brighton yes bagenda maaso okubanga ate bapepeya mu ngeri ey'okubanga beekwasaganya wali wonna mu madwasi style omukulu ono agenze maaso okubanga ategeeza nti ye ne Sasha Brighton tewaliwo nkolagana wadde n'eddakiika n'eje n'emu era ye tebeeswampatanga nako wadde weewaawo bangi bagenda maaso okubanga bagamba nga Sasha Brighton waali olubuto era nga bagamba mbu olubuto lwo lwani lwa mukulu ono amanyiddwa nga Crystal Panda naye nga ye ebyo byonna agenze maaso okubanga ate abisambaga kinajjukira nti omukyalo ono yaliko n'omukulu yali amanyiddwa nga Herbert Shonga era nga bangi bagenda maaso okubanga ate bakasinga relationship eyo not until it ended in what in tears
atengera mukadde kamu bamutegezaako nga bwayagala omukulu amanyiddwa nga Palaso, omukulu amanyiddwa nga Pastor Jengo Andrew, bonna abo bagenda maaso kubanga ate bakola ki bamwagazaako. Ate kuda ku mwana muwala amanyiddwa nga Fiya, yes ekifaananyi kino kyekigenda maaso kubanga ate kitambula ku mugatta abantu omutimbagano gwa Facebook nga kigenda maaso kubanga kyogerwako ebigambo ebigamba nti Fiye bamuproposingidde era n'agamba mbu yes. Weewaawo ba social media in-laws bangi bagambye tebajja kubanga ate bonoona kagundi kaabwe ka message kaabwe ak'okubanga bakola ki babayozaayoza nga bagamba nti eno yandibanga ki video shooting yegenda mu maaso ate nga bala bagamba akaviiri akakali ku mutwe gw'omwami nga kalabika nga ak'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi so nga ate abala bagamba yandiba Levikson so Desire Luzinda yandikaba so embeera bweti bwefaananye naye nga kyonna kyekiri emabega w'ekifaananyi kino tujja kwongera okubanga ate tukola ki tukinnyonnyoka. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 7252447 plus emu7 7252447 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Ate yo mukyala amanyiddwa nga Beautiful Serena Batsa bwatyo naye avudde nagenda maaso kubanga asiima omukulu amanyiddwa nga Abitex nga muli alabira ddala nti oba oli awusinga teyamusinkana munange ebintu bye byandibadde bikyagotanye mu bulamu agamba nti yamusisinkanidde ebbanga tono nnyo bwe riti naye nga bingi ebikyuse mu bulamu bwe yamugulira emmotoka amutaddemu ssente za video collaborations zakoze n'abayimbi ab'enjawulo okitegeera bangi bayimbye nabo ba Chris Evans ba Nina Rose kwegamba alabira ddala nga obulamu bukola ki bugendera ddala maaso malidadi sana era nga bwatyo yagenze maaso kubanga ategeeza nti agenda ku renewing contract n'omukulu oyo talina wadde okwemulugunya n'okkumu yasonga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Drake Kali ebibye naye si birungi era nga ono olunaku lw'eggulo kigambibwa nti yagenzeeko mu kooti oluvannyuma lw'okuba nti abawaiza bagenze maaso kubanga bamukuba mu mbuga z'amateeka nga bagamba nti yagenda maaso kubanga ate abreaching contract gye yasayininga nabo mu mwaka gwa 2018 ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwokusatu nga bagamba nti omukulu no mukusayininga contract yabasuubiza nti alina okubeera nabo emyaka wagindaba 5 wabula yatambuzaako emyezi 5 ye ekintu n'abeera ng'akola ki akivaako era nga bamulabira mu mbeera ze kukyuka balina meeting takyalabikako balina programs nga bwe zirina okutambula gye si byaliko wegamba n'atandika okuba nga ate yeebulankanya naye nga kinajjukira nti mu Julaayi awo nga 14 2019 omukulu ne yagenda maaso okuba nga ate abaweereza email eraga nti ye ataminatinze contract yabwe weewaawo bo ebyo si bibaliko bagamba nti baagala agende maaso kubanga ate alirira oba asasula ensimbi ezo zibagenda maaso kubanga ate bamuteekamu zibagamba nti ziwererako ddala obukadde yes zibaagala abeere nga abaddiza byonna byebateeka mu videos ze audios okulya kutambula kunywa byonna nga bagenda maaso kubanga ate bamumanaginga ebbanga ery'emyezi 5 baagala abeere nga akola ki abisasulira. Yo mukulu amanyiddwa nga Gravity omusajja yalabikiddeko awo ku mpewo za Galaxy FM era nga we yasezidde n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nga ye ne weninwaji enkolagana bwetaliiwo mu bakyala bonna abayimbe oyo mukyala gwatakola ki gwatamatira era nga yategeezeza nti baaliko ab'omukwano era baagenda maaso kubanga bayingirako ne studio ne babaako oluyimba lwe bakola naye oluyimba tebaaluta olw'ensonga zaataayogedde yes mu bufunze tebazigatta kwega bayina ekintu ekyabaviirako kubanga munaye tebakola ki kolagana songa ate yo mukyala manyiddwa nga Rothe Karibala yalabikiddeko awa mu program manyiddwa nga mwasuze mutya ennaku zino yagenda maaso kubanga ate akyazaamuko ku bantu omukyala manyiddwa nga Farida Nakazwe atera okubanga agikwasaganya taliiwo eyo program ebeera ku Spark TV wamu ne NTV kakati omukyala ono yasanze embeera enzibu oluvannyuma lw'okuba nti wiiki yonna okuva lwe yatandika abadde nga ayambala engatto emu eyo eya bbulaka nga bw'ogirengera awo ng'akyusa abantu ab'enjawulo n'akyusa n'engoye nga bw'obiraba naye ng'akagato tekakola kite
tekakyuka wabula omukyalo ono we yavuddeyo kubanga ate atulaga ebifaananyi ebyabadde mu week nga bwazze aweereza mu program eyo aba social media in-laws bangi basiimye emirimu gye naye bagenze maaso kubanga ate essira balisimba ku ngatto ye ne bamugamba maama gwe akagata katakyuka kabaki wabula ngono yagenze maaso kubanga ate abanukula n'abaga nti munnange naye woba n'engoye obaamu ekintu ekyo ky'owulira nti kikola ki kikuwa emirembe kikusanyusa kati nze eno y'engatto gy'ensanga nga emakinga na buli lugoye lwonna lwemba nyambadde wekitegeera naye nga bo baliwo kubanga munaye bakola kibeetegereza ye omukulu amanyiddwa nga Rodden Wai Kabako agenda maaso kubanga ate ali amatereke n'omukulu amanyiddwa nga meeya okuva eyo mu bitundu byawa by'Emubende era nga kigambibwa nti omukulu oyo yagenda maaso kubanga ate amubukinga okubako shemu gyakwasaganya yes ne bagenda maaso kubanga bateesaganya amuweeko okwo kasente akakadde nga kamu Rodden Wai akube show ate oluvannyuma akoleki amukiliyalinge ka balance wabula ate show yatuuka omukulu ono Rodden Wai Kabako yali ayagala akakadde kamu n'emitwalo 5 manager namugamba nti nedda katusooke tubaleki tiketi ate oluvannyuma nja kuwa 5 gongo maze okuyimba ne balance nkobere nga tubanja Kabako kyatakola n'agamba mbu yagwa mu lukwe olw'okubanga ate manager amukozesa ate amulume awono n'abeera nga ateekako njabala akakadde n'agenda nako ate n'okuyimba n'atakola ki n'atayimba weewaawo bagenze maaso kubanga ate munange bayomba okuyomba kuli kwennyini supalubalula era nga bayogedde biri ebigambo byennyini ebikola ki ebikutula n'amatu g'abantu ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone bangi bamukazaako eri atagejja atako gatagenda yesa omukulu ono yavuddeyoko awo mu interview Stella ku TVMO nga bamubuuza ku nsonga ze z'okuba ate agenda mu gym n'abategeeza nti baagala kumulyanga nkoko lwaki baagala ageje era n'abategeeza nti yali agenzeko mu gym naye yagenda okulaba nga by'abantu abo batalina byakola aho kitegeera so ye nga yina ebyokola ebyo takola kitabyetaaga ali well and good to go so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Babekola tukimanyi bulungi nnyo nti ono kakole omukono ayina agamba nti ye ekintu kukuba gym ku muyimbi kiba kimwongerako kubanga ate alabika bulungi mu bantu be oba mu bafanzi be okitegeera so yagamba nti omuntu yenna naddala nga oli serebu wandibadde nga oteekako kuki kukanyamanyama munange nobeera nga ate olabika bulungi nnyo nyine ddala ebyo nno nabyo bibadde side eyo ngenda kubaga ate nkutuusaako ab'amazaalibwa gaffe ag'olunaku olwaliro ate bwe ntyo mbeere nga munange nkusiibulira awo tugenda kutandikira ku mukyala amanyiddwa nga Nankya Teddy Shamema yasanga ono akakalabiza mu ggwanga erya Saudi Arabia yazaalibwa olunaku olwaliro katumwagaliza amazaalibwa malungi a beautiful lady yes ate nga mukadeke kamu tuyinawo waneeno omukyala amanyiddwa nga Alice ya omukyala amanyiddwa nga Milly wamu ne ttiimu ya PJ yona bakwagaliza amazaalibwa amalungi munange happy birthday darling enjoy your day ate nga tuyinawo waneeno baby girl omuto ddala yes olunaku lwaliro lwe yazaalibwa era nga mama we amanyiddwa nga Justin agamba nti ayagaliza muwala we Rahia amazaalibwa amalungi wabula ngono atuuse okusima kwe eri sister we amulabiriridde ku baana be munange watabadde agamba nti mukama akuwe omukisa webale nnyo mukwano kuba na mutima ogw'omulungi ogwekufaayo munange ate nga mukadeke kamu tuyinawo baby girl waneeno omulala yes ono yamanyiddwa nga Swabla Nabale amwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye mami Hajara agamba nti akwagala ebitenkanika wabula nga ate era tuyinawo ka brother waneeno amanyiddwa nga Samo era nga amwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye sister we amanyiddwa nga Weneha okuva e Dubai agamba nti akwagala ebitenkanika era nga akusabira Mungu akuwa emikisa egitenkanika abantu b'Embale mbalamusizaako nnyo banange ye omukyala amanyiddwa nga Namakula Catherine yes agamba nti ayagaliza taata we Muzeyi Katende Defasa amazaalibwa amalungi owaawo enamataba ya agamba nti ekifaananyi tewali naye nga taata yonna gy'oli munange manya nti muwalawo akulowoozaako byansuso era akwagala ebitenkanika ye nga lwaki banange sibasiibulira waneeno naye nga sinaba kubasiibula tuyinawo Rolex eyakoleddwa waneeno mu ggwanga ly'etu Uganda era nga eno yayingidde mu bitabo by'ebyafaayo eby'ensi yonna okubeera Rolex ekyasingidde ddala okuba ennene okitegeera Rolex eno kigambibwa nti ezitowa kilo eziwererako ddala 2.4 n'obutundutundu 6 yesa zezoyinza okugamba nti 204.6 kilograms ya wabula nga atera mukadeke kamu batugamba nti yakoleddwaho omukulu amanyiddwa nga Raymond Kahuma ng'ayambibwako abantu abalalawo wali eri mu Kasokoso mu district ey'Ewakiso Rolex ejolaba bagimazeeko n'olunaku lulamba kubanga bagitandika ku makya nga bwolaba abantu bayitirivu ddala oyinza ogaba bateekateeka
nteeka ki naye nga kyekyo bannayuganda kye bagenza maaso kubanga ate munange bakola ki bakola weewaawo abamu ku bo okusinza mu comment section abannayuganda abamu balaga nti munange Uganda era ebyo byemukola ki byemusobola mu kifo ky'okukola ebintu ebikola ki ebisingako ku ebyo naye nga oyo yakedde bukezi ku makya muneeraga nti kakola ekintu kyekikola ki ekifaanana bwe kityo naye nga mu byonna nyongera okujjukiza nti gwe wenna omuntu ali ebusika ku lunaku lwa Valentine olunaku olw'abagalana omwezi gujja kubeera gwakubiri awo olunaku olumanyi bulungi ennyo ddala ojja kuba nga ate oyolekera wali eri mu club emanyiddwa nga 791 yes agenda kuba nga ate munange ofuna ekyenjawulo bajja kufa bakula omuziki ojja kunyumirwa ebyenda bijja kwetokota osanyuse omwana w'abandi okitegeera gye tuba tukola ki gye tuba tumalira okuyingira gujja kubeera omutwalo gumu gwokka ogwa Uganda obeere nga ate munange owesanyukiramu munange era kuba nga ate mbasiibulira nabagalwa balungi naye nga nyongera obbajjukiza nti RNP at your services bagenda maaso okuba nga ate bakutambuza mu ngeri eri very special n'okuba nga ate bakuyambako okusurprisinga abagalwabo genda maaso obeere nga ate otukoonako ku namba yaffe eyo ebeera eyitawo ku screen tujja kuba nga ate munange ekintu kikwasaganyiza ddala bulungi ate kumira mpera abeere nga ate abankumide mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba. This is Rock and Chill Out and Dangerous.